Yes. Ebintu byansi eno bintu katole. Timuli kantu. Njagadde mbajjukizeeko. Tugenda ne tumenyeka nnyo, ne tukola nnyo okusobola okubanga twekuŋŋaanyizaako ebintu by'ensi eno nga tubifuna, tufune obugagga bw'ensi. Naye ne tugenda twerabira nti mu kumenyeka okwo kwonna tubufune ku nkomerero gya byonna tetugenda nabwo, tetulina gye tubutwala, tubuleka wano ku nsi. Ntegeeza ki era makulu ki agali mu kino? Amakulu agali mu kintu kino nti obugagga bw'ensi eno bwe tuba tubunoonya, tubunoonye mu ngeri ennungi. Bwe tuba tumenyeka nga tubumenyekera, tubumenyekere mu ngeri esaanidde, engeri eweesa ekitiibwa Katonda naffe ffennyini nga nze abunoonya. Waliwo obugagga bwe nnyinza okufuna naye nga buli muntu antunuulira, oba ebyensi bye nsobola okwekuŋŋaanyizaako naye nga buli muntu antunuulira n'agamba nze kansigale nga ndi mwavu, nga ye awulira ekyo tasobola kukikola. Then ne wabaawo na buno obugagga oba ebintu by'ensi bye twekuŋŋaanyizaako bye tumenyekera kubanga tubifuna nga tubifunye mu ngeri ennungi, nga na buli muntu akulaba akwesimisa n'agamba Katonda nange ekyo kye njagala, ogwo omukisa nange gw'obompa mbeere nga gundi oyo. Kati waliwo kye twerabira nga tumaze okubyekuŋŋaanyizaako naddala mu ngeri ennungi. Abamu beerabira, abamu tebeerabira. Twerabira tutya? Ebyo ebintu jjukira nti tugenda bireka wano, teri gye tubitwala. Ate bwe tubirekawo abatabikoleredde ne batandika okubirwanira, ono akwata eno, ono akwata eri, ono akwata eri, ne beetema, ne betta. Kati nze mu kirowoozo ekyange ndabanga kiba kirungi ne tunyumirwa ebintu ebyo bye twekuŋŋaanyizaako, ne tubinyumirwa ku nsi kuno, naddala nga tubyekuŋŋaanyizaako mu ngeri ennungi gye njogerako ebyo, ne tubinyumirwa. Ab'eŋŋanda zo, mikwano gyo, ate kati oba omenyekedde byaki? Obyagadde okubyetuusaako bikuwa essanyu. Kati keekadde okunoonya essanyu mu bintu ebyo bye weetuumyeko mu bulungi, mu ngeri eya Katonda era mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa, nga naawe ekuweesa ekitiibwa. Toweerumya ebyo ebintu ebibadde bya ntuuyo zo. Kaba kadde katuufu okubanga otandika okubinyumirwa, okubaga tebulina kuggwa wakaawo. Ab'eŋŋanda zo, ab'emikwano ne bajja ne bakyala ne munyumirwa obubaga obwa buli ngeri. Ne bw'ozukka buzuukusi gwe n'owulira nti kati mpulira njagala akabaga olwaleero kabeewo. Amasimu gaagano buli wamu, buli wendi nkufuna. Ogira abagizi bonna nga babakoonako. Oweegundi jangu, akabaga, ne munyumirwa. Buno obulamu bwakuleka.
ekyo nsiba nkibagamba bulijjo nti obulamu bumpi. Olina okubunyumirwa kubanga bwo bumpi. Era teri kadde kagenda kuba kugambe nti kati omugagga gundi okwosa enkya tugenda. Tekaliyo. Kati bwe tudda ku bano bayidawe ebyabakabaganga bibyo byaddaawo bitwetuumyeko tubikozese mu ngeri endala. Akavidiyo kali akemabegako nakyogerako nti bye tulina tubikozese mu ngeri ennungi tuyambe ku bannaffe abali mu bwetaavu. Yes, ekyo nkiddamu era kiyinza kireka mabega. Yengeri enyumisa obugagga bwo. Omuntu atalina n'abeera eyo ng'akusabira essaala akwagaliza mirembe mikisa bugagga bwo kweyongerako kubanga wamuyamba watoola ku ekyo ky'okoleredde n'amaanyi go. Towabbye, towatulugunyiza baavu banaku kubabbako byabwe, gwe obyetuumeko ebintu byo wabifunye mu bulungi. Abo bw'otoolerako bajja kukusabira emikisa mingi nnyo ddala. Naye naawe onyumirwe nnyo n'akabaga oba okakoze ng'oyisa emikwano gyeri okakola mu mutima ng'owulira onyumirwa kuba owulira kyonna ky'olimu oli mulayini ntereevu. Kati gwe munnange muganda wange mwanyinazi gwe nga ebyensi obyetuumyeko naye nga biyise mu makubo makyamu mu ngeri ez'enjawulo zonna kasitagamba nti makubo makyamu oba bubbi, obunyazi, obutemu, enguzi, byonna kasita kiba nti kkubo kyamu. Gwe nno nkusekerera oba obugagga oba ebintu bye weetuumyeko naye mu mutima muli owulira bikuzitowerera kuba biriko amaloboozi gakaaba. Bw'oba obadde obba ttaka, bw'oba obadde okola otya, bw'oba obadde oli mubbi waaki, oli wanguzi, oli mu gavumenti, esente z'omusolo z'obba, kyonna kyonna kikiri. Gwe amaloboozi agakkaabira mangi nkusaasidde. Olina ennaku nnyingi, ennaku ekutudde ku mutima okwo n'ebirooto by'ekiro byonna nze mbiraba. Naye lwakuba bwe mujja eno mu bantu mwagala otulaga nti buli kimu kiri okke. Tewaliwo kiri okke. Twabamu tubiraba, tubalaba, tuba tunula ku maaso ne tulaba ennaku ebalimu muli mu mutima ng'ebatuddemu. Kati abantu abalinga mmwe simanyi nakumanya oba mbagambe ntya. Teri kalungi kendaba kali wammwe naku ne bw'okola akabaga n'oyita abantu n'abamu bagana okujja bamanyi ssente we bajja kulya ku ssente ya kibi. Oli agamba sigenda kulya ku ssente ya kibi kunaawuza geyeena. Kambeerewo mu bwavu bwange twampita akabagako keeriire. Ne bw'ozitoolako n'oyamba abanaku kubanga kukudaala, kubanga otemudde ono mbw'ate ogabira ono obulamu. Kati tekiina makulu ekyo. Obbi omwavu ate ojja oyambe era mbu omwavu. Okwo kubuzaabuza. Ebintu by'ensi eno bintu katoole, temuli byoya bya nswa, tubireka wano eno ku nsi. Ate olowooza otwala kati tewali. Ogenda nga bwe wajja kati awo n'ogenderako n'amaziga ag'abano bonna boolese mu nnaku.
bobyeko amataka gaabwe bajjeeko ebyabwe n'ebirala bingi olwo ne bisijja nakwogera abantu kunsi tumanyi ebibi bye tukola n'ebirungi bye tukola kati gwe gy'oli eyo tunula muolabe bibi ki byokoze na birungi ki byokoze gwe mu mutima gw'okimanyi kiba mulinga kyakukabirira bwe kiba kibi nga naawe owulira emirembe tolina bwe kiba kirungi oba owulira ng'essanyu weeriri era wenna otambula oli musanyufu ebintu by'ensi temuli makulu biba byanswa bintu katoole so kati twekubemu mu mutima bwe tuba tunoonyanga ebintu by'ensi eno tusooke tumyanse tooki tulabe kubo kyettuufu lye tulina okukwata nga tunoonya ebintu by'ensi eno tubyagala ffenna naye abamu tusalawo ne tugamba nze kambeere omwavu sigaanyi ekiba nti ebyekuba ettuufu bikyagaanyi sijja kukwata kkubo kyamu kuba ate ebyayo bya mangu bijja mangu kubanga kuba kutulugunya kutta ebintu ebyekikula ekyo n'oyoola omudidi n'oyoola muganda wange mwanyinaze ebintu by'ensi bintu katoole temuli amanya Subi Hope nga bulijjo olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 lunaku lwakubiri mbagala nnyo akuume atakumira mpeera kankomewo